Bannange. This toteekako bantu bavoola. A natural discussion. Era nze sobola kulaba mukazi munnange nga bamuyuza eri ewaita obubi. Nedda kati katugendeko mu natural discussion. No, by the way nedda ddoofu njavaako nze sikyayomba nalayira ebyo tubivuddemu tetugenda kuyomba. Kuyomba n'abantu. Tugenda kunyumyamu. Kati nze mukadde wa wano ndi musajja mufumbo nina abaana. Chovola babambi tunonyeza baganda nachomani mweno okubayamba tunonyeza baganda baffe justice yanti uliriza mwene bibasobyeko n'ebyabalemaze Katonda mpadda maanyi n'obuvunanyizibwa okubiyinza kyala nina n'abaana tuli bulungi kati nina okubayamba mbabuulire kituufu mazima tama si kyekyo bwe kiri Deshi siri musajja mufumbo oli musajja mufumbo abaana oyina kati sigeza nenza yeetaaga okwogera ku nsonga z'obufumbo. Oli mukuba mmese ku TikTok twalabawo obufumbo. Muli muka babuyita batya? Buchi. Babuyita batya buno cohabiting. Achita batya mu Luganda. Achita batya? Echi. Gwedeshi nawe. Ono yafumbirwawo wali olabeko nga akola omukola abasajja abafumbo be barama. Obufumbo. Obufumbo tekitegeeza mukolo. Anedda mugwano. Kitegeeza ogenda n'osasula bride price omukazi omukolo kitegeeza kwesobola. Oli mukawundo kakubye eddinisa toyinaawo bufumbo bwe wali however you can call it. Kati anti woba oli mu however you can call it. Fenna tuli bafumbo. Uliriza. Nina omukyala n'abaana. Ekimpeera ddala obuvunaanyizibwa n'obuyinza okwogera ku nsonga z'omu maka. Bw'oba omukazi omuguzi oba tonnamugula tewaliwo kikyuka. Era tekimufuula mudduwo. Kati nsinziraawo okugamba nti nange ndi mukazi mufumbo ate ayina n'omwana. Kati ekyo kirungi ffenna kituwa audacity okwogera ku nsonga eziri mu maka. Miki gwe tolina omukazi. Tuziruŋŋamize bannaffe. Mukazi mwagazi n'akasabbuuni. Tuziruŋŋamize bannaffe abatuwuliriza. Si bwe kiri? Abaana bannaayo. Ensonga tuziruŋŋamize bannaffe abatuwuliriza batutegeere bulungi. Banaye abantu bonna baneeno banaye bonna jjo simanyi lwaki mulwana abantu bansambya jjo abantu ba mirembe jjo. Ekisooka buli omu agumire ekyavudde mu kulonda. N'ensambya ba divorcinze. Tebannaba divorce eri in progress. Ba divorcinze basayininze. Tebannaba sayininga bannaaye. Anti nange nza kubuulira they haven't finalized the divorce. Yesterday babadde mu kooti. Gwe Kayanja genda onoonye information omutuufu. Tebannaba naye era kigenda kuggwa kuba tebakyeyinamu interest bonna ku side zonna. Eventually kijja kuggwa. Balinze kusayininga. Balinze kusayininga kooti ebawadde obudde bwe bunaggwayo era ekinaddako kusayininga gamba nti kituufu ngenze nti noono kiriya period. Era n'omulamuzi n'abaawula. Ati nze mbabuulira what I know. The information from the source. Mwenna mwogedde ne mugaa nti Mirembe yajja ebintu bye ku nsambya. Si bwe kiri? Si kye mwogedde Deshi tokimanyi nti baabijjeeyo? Bwe tubiwulira. Tomanyi nti olwaleero n'abasiibye basomba bintu kubijja mu kizimbe? Tuwulira. Lwaki bulijjo tebabisomba? Temanyi. So bwe mwawukana omulamuzi abaako byagaba. Byoleka ne byotwala. Bwe muba mubadde bafumbo ab'empeta abaaki nga Honorable Ruwulira bw'ayogedde. Miki, wawulirako ensonga zino we zaatandikira nga bagamba ekizimbe kya Mirembe n'ennyumba ya Mirembe era we binaggwera. Ekizimbe ekyo bannange ekizimbe ekyo kya muganda wange tugende mpola nkugambye tomanyi ate owakana.
abaana abo tebanna finalizinga divorce ne baba waddemu kati soko olindeko time gye bagenda baali bamanyi bigenda kuggwa mangu basayininga divorce kigwe buli omu amanye jadda naye given nti baba wadde time ate nga balina ogirinda omukyala waaba ekifo kyalimu takyagala tasobola lemerayo abeera awo alinda ate paka werunaggwa nga alina bwasobola okukwata ebintu byabiteeka agira abeereyo mu mirembe. Ati uliriza kino. Ati oyagala nkubuulire nze zino ensonga nzibaddemu from the start. Tuwulira. Ogambye ekizimbe kya Nsambya. Gwe boogamba bulijjo bye twogera nze abyogera n'abannanga abalala. Nze sigambye nkugambye baagamba. Obadde ogamba nti bulijjo tugamba nti ekizimbe kya mirembe. Ekizimbe ekyo tekibangako kya mirembe. Ekizimbe ekyo kya church. Barentinga. Tukimanyi. Bapangisa bupangisa. Era bapangisa buli mwaliriro. Ne sentence kubuulire. Nkimanyi ne gye mbadde ku live yange nkyogeddeko ne ngamba ekizimbe tekinaako ownership, kiina kudda mu muntu ali ku receipt za bupangisa. Kati babadde baatuuka akaseera nga Nsambya ali wansi Mirembe ali waggulu. Si bwe kibadde nga? Ndowooza tuwulira. Bwe kibadde Nsambya ali wansi Mirembe abadde waggulu nga yaleka workshop ye. Amaze ebbanga ng'ekizimbe takirinnyamu. Naye nga waggulu waliyo factory abaana bakolayo kateni batungirayo bakola biki bwe bazikima bwe bazitwale Namulanda n'ewalala. Tunnyonnyolegane bantu bange era n'olunaku Mirembe lwe yagenda ku kizimbe ekyo mwalaba ebyaliyo. Baalwanira ekifaananyi Nsambya kye yalemeza ekifaananyi kya Mirembe kye yalemeza mu dduuka lye. Mubijjukira. Era Nsambya yalaba Mirembe azze n'ayita munnamawulire we n'abanga akola interview ono najja n'agwa mu kamera deshi wakalabaako. Kati kibadde kitutte ebbanga kyanga tu advising Mirembe. Omwana oyo ajja kukola ekikyamu. Ekizimbe kyesonyiwe. Calvin. Katini nnyo fenna video twagiraba. Olunaku olwo video weeteebwa mwali mwakoze breaking news ne mugamba nti Nsambya kiro kimu yakubye Mirembe kata amutte era bamuddusiza mu ddwaliro. Mwe bannamawulire b'essayidi eyo. Omuvubuka n'akwata footage, sooka oleke omuvubuka n'akwata footage alage ensi ekituufu ekyabadde ku ki. Omukyala yakeera ku makya nga balina already ebifaananyi ebibadde nga mu dduuka nga bulijjo akimanyi nti bulijjo gyebiri. Because separation eri mu happeninga ye ekifaananyi n'alaba nga tekikyamusanyusa. Kwe kwagala okiwanulayo akifumite. Ng'omuntu yenna ategeera nga amanyi abaagalwana babeera n'obutakkaanya era ng'ali mentally stable, aba teyeetaaga muntu kusooka kujja kusaanyaawo bintu obusungu abulemeze ku bintu okulaga nti munyiivu nnyo. Ate mwana mulala yali ali mugezaako okujjawo ekifaananyi nga Mirembe akimusikako akifumita. Era omusajja yagezaako mukwata amukakkanyi. Ekifaananyi ekyo kyali kyani? Guno naawe. Tuli mu kifaananyi kyali kyani twogera ku bifaananyi. Ati ekifaananyi kyali kyani? Kyali kya Mirembe. Lwaki teyejjaawo bwejja kubanga yali omuntu lwaki yali afumita kifaananyi okumanga nammwe muyina ebintu byemwogera ekifaananyi kyali kya bufumbo sooka olindeko Calvin ekifaananyi kyali kya bufumbo bwabwe. Obufumbo buba buganye kiba kikyakola kimbulamu. Wali weekubya kyaki nga tokyagala? Louis oyagala kukaka mukazi munno ku musajja gw'atayagala. Bana sikaka. Omanyi okwebaka n'omusajja gw'otayagala. Miki kale kambuze Deshi. Deshi. Wanji? Omusajja woba omukoye nga tomwagala. Kale sijja kubuuza kanjogere lumu. Lwaki oba ogenda gy'omanyi nti ewantu tewali healthy? Okumenya buli kimu ekibagatta. Omanyi sente ze yateeka mu kizimbe ekyo. Soko olindeko. Tugende mpola twogere we tutyo. No, engeri ekizimbe ekyo property gyeri y'echurch nabye sitajja yingira. Mukyo mbadde njagala biite eno. Anti labayo. Oyagala tuogerere waggulu ati lwaki tondese n'ennyinyo. Bana siri mu kwogerera waggulu. Kale tugende. Kikyotegeeza. Kiriwo ekiti. Omuntu waba ali mentally stable ekifaananyi si kye kyamenyaawo obufumbo basibwe bukyayi.
Lwaki okikozesa mu bizinensi yo ng'okimanyi tetukyeyagala? Kyokka bannaye bano abaana bato nnyo bannaye. Louis, gwe kyogamba ba ex bo bonna ebifaananyi byebikozesa nga bwebaagala. Olwo we yagenda n'asalaasala ekifaananyi obufumbo Nkukooye mu bulamu. No, I'm just saying, I'm asking to get Calvin, Sagala, twebuze ebibuuzo tubidde. Louis, naye wali okyaye ku muntu nkimanyi. Listen, banaye tugende mpola. Louis, wali okyaye ku muntu gwe ba ex bo basulawo. Louis, wali okooye ku muntu mu bulamu, wali oyawukanyeeko ne ku muntu, toli mbeerera. Nsaba kubuuza okwagala omuntu gw'akyaye. Let's be human. Calvin, nsaba kubuuza ku kibuuzo. Okuva natandise live zange zonna. Wampuliddeko nga ngamba Mirembe bambi yamba oddeyo wansambya ddayo ofumbe. Ate nti olaba toka n'ogamba nti lwaki ojja ekifaananyi kye mwekubya? Tetuli baana bato njagala tukozesa obuki. Omukazi asobola okukyawa n'engoye zo n'azisalaasala. Njagala tugende. Sagala okubuuza byenkubuuza. Calvin. Njagala tulaba ani agenda okuwulikika sili. Mboza. Ekifaananyi kye kyabagatta ye yali marriage certificate nti wanaagisalasalanga obufumbo buggwa oba nga nsambya abulawo. Kubanga ne woonoosala ekifaananyi ng'okyagenda kudduka mu kyali sharinga nga buli lunaku ogenda kubeera olaba omusajja y'omu. Oba toyina ky'okoze. Okkiriza kale oba toyina ky'okoze it's fine. Kati kankubulireko n'ekintu ekirala balanganga entebe bonna ne curtains. Lwaki teyakwata curtains n'azisalaasala oba n'akwata entebe n'azisalaasala? Baali bakyali mu mukwano baakola ebintu bingi. Kati labayo. No listen, nze tompulirangako mu saga ya X mbu simanya Louis yeekyawa ne gundi ne beegira kubanga Louis nina bye saagala kwogera wano. Kitova nage sagala kubeera paso njagala tunyonyole matters. Louis namanyako ne ku nsonga zo ez'omusajja yali atuwa ssente tuto obwerere bwo. Era obwerere bwo ne babifulumya ebifaananyi. Nze gwe tomanyi nti omuntu yantuukirirako in my inbox. Banaye tugende mpola. Calvin. Nze gwolaba waneeno teri musajja ayinza kutuukirira nti nali mwagadde n'akuweereza obufaananyi bwange kyekisooka. Ekyokubiri ebifaananyi ebyo listen tugende mpola. Ebifaananyi ebyo buli omu yabiraba nti it was screenshots from Snapchat. Wemba mpeereza omusajja obwereere nga bwange nabukubira mu Snapchat yange ate seetaaga muweereza screenshot singa nsobola okwerecordinga video ngeri fresh nenjimuweereza. I'm not dense. Okategedde? Those two things are different. Mickey, walabe ebifaananyi ebyo batewabiraba. Tezaali screenshots. Saabiraba. Mickey obwerere bwa Calvin obwerere bwa Louis bulabangako. Kubanga tebuliyo yali munika na kaleega. It's not there. Oshegera. Kati kotoyinza kungamba linda ko sagala okozesa ebintu. Ekirala Calvin njagala njogere n'omuntu ng'ali upstairs ali sakoleke tugende sawa zino ebyobutambi bitikomu watuli ku mirembe n'asambya marital issues. Nedanze kambabuzeeyo ekibuuzo mwenna kambuzeeyo ekibuuzo. Kati obutambi bujiddemu. Ati nawe njagala kulaga nti teri perfect. Gwayagala babeere perfect. Kambabuzeeyo ekibuuzo. Louis tetugenda kujajinga ku lwabwerere bwo bwagenda ku internet. Tetugenda ku njagala baani banange byobwerere tubideke. Nawe tutakujajinga bwe saagala ojajinge balala ku lwakusalawo kwabwe. Fenna twagadde abantu tubakyayi. Kale isaawe ekito nange mmale mpiseeyo. Louis waliwo yakusalidde omusango. Kati ogamba oti omuntu ndi yajja n'ajuza ekifaananyi kye. Liri edduuka Mirembe yali alisasula. Era bonna gye baali nga bayingira awo mukimanyi bulungi nti ne effort ya maama w'omukyalo oyo ye yabaweesa contract mu kubeera mu kizimbe kya church. Maama y'omwe yebaka n'ensambi oyo yennyini. Tetunnagendayo tovoola mukazi bwebyo mwaba bitambuza propaganda kati ani yagenda nti yebaka naye. Nze kyogamba yenza bitambuza. Kati ekyo gwakyogedde mu maama yebaka n'ensambya.
Tugende Ekyo maaso. kyogerera otya ku Ebyo maama wange? tonnabiwulirako Calvin. Tannabiwulira muleke waba tugende maaso. Bannange. Tugende maaso. Nze ngenda maaso nkugamba nti omwana ono effort gye yalina mu kizimbe ekyo ne ssente ze yakiteekamu aga Katonda mu ggulu tulina bye tutasobola kugendamu naye n'okumaliriza ku ekizimbe ekyo fuleezo zaali ssente za Mirembe. Ekizimbe ekyo si kya Mirembe ng'omuntu, kizimbe kya kyaki. Mirembe tumutuuza ne tumugamba wadde bizinensi eno wali wagiranga nnyo wano era ebadde ekola ne effort yo. Kiriza otandika obulamu ewalala. Njagala ombuulire ye Nsambya gwe mugamba alina bulanchi wa. Ono omuwala omuwulira mu ttawuni, omuwulire Namulanda, omuwulire eno, omuwulire eri. Naawe wennyini ku kizimbe ky'Ensambya yabadde asasulawo. Nze njagala kubawa era okubagamba nti omuvubuka oyo bwe giggwako emyezi 4 ng'akyali mu kizimbe ekyo ngenda kuva wano ku internet. Ekizimbe ekyo fule esasula miliyoni 10 n'egi. Omuvubuka talinawo ssente za miliyoni 11 zayinza kusasula fule gy'akolerako. Ground floor. Okay. Ne ssente zasasulanga ekizimbe ekyo Mirembe yazimuwa. Ne receipt zonna with evidence weziri. Kyovula Mirembe yali alwana nnyo amaanyi ge. Omuvubuka oyo yaferanga mbu ebintu abijja bweru. Bukyanga Mirembe ava mu bulamu bweru lwaki tatulaga bw'ati kula container nga bwe baakolanga. Okitegeera. Luwi naawe oli mukazi. Leka kulaba omukazi munno ng'anyigirizibwa amaze. Ate lwasembye okubeera China abadde abadde. Miki tugende mpola mpola. Kale. Okiwulidde? One step at a time. Omwami oyo bwe yalinga Mirembe akyaliwo nga batikkula container ebintu bino bize biva bweru. Kati lwaki asuubula wali eri ku Museveni we yabakolera ab'Ensambya bwe yabazza ekigo. N'abitikka mu Asuubula mmotoka. kigo. N'abitikka mu mmotoka ye mbwe abijje China. Abijje China abirese. Atulage nga bwe baakolanga. Iyo na effort ya Mirembe. Mirembe yakwatanga ssente n'asuubula ebintu ebyo n'abireeta. Oyo omwana tasobola kubeera mu kizimbe ekyo Mirembe yakifulumye emyezi 3 bw'akisigalangamu nva ku internet wano. Ekitegeeza Mirembe yabadde asasula rent. Yabadde asasula ssente yakajja. Tobola Bansambya ayagala omwesibako. Ani nze mbuuzizza Luwirayiti nti Mirembe gwe twogerako ayina Namulanda wanene okusinga ku Nsambya. Ayina mu kibuga, ayina shop zino ze tumanyi obulungi ffenna. Mutubuulire Ensambya ayina wa. Ayina wa walala. Ayina ku TikTok n'Ensambya. Era ssente yazijja wezi. Kati Calvin nange mbadde nsaba ompeemu eddakiika. Mirembe agenza okujja Ensambya ng'ayina Namulanda ayina mu ttawuni. Nsambya yayina wa. Calvin Luwira yagala kunnyonnyola. Ezirizinga n'ezisasula ekizimbe miliyoni 11 buli mwezi n'akikwata Kali Calvin naffe Calvin sokolindeko. Kati Nsambya nabo bawe Luwira naffe tuwe ku background cause nkugambye Calvin Mirembe agenza okujja Ensambya bannange sokolindeko dati toyagala nti njogere iyo oyagala tudiscuss ng'ekizimbe yagambye Ensambya Ensambya ne ati ayagala tudiscuss Calvin Luwira itleka ng'ekizimbe atubuulire Ensambya wala gye yayina nga tebannafuna Ensambya na Mirembe. asooka olinde kandi nsooka ennyinnyonnyola abatuwuliriza Luwirayiti Honorable Luwirayiti Mirembe nga tannapataninga na Nsambya kale kugamba nti agende mu kizimbe kya Nsambya awo yayina Namulanda ayina mu kibuga kati njagala ombuulire ekyo ekizimbe bwe baali bakiriizinga ku kyaki contract yali mu ssente ezisukka miliyoni 10. Nsambya yali akola bizinensi kyera yavaawo okujjaawo era nnyinnyonnyolo ŋŋambe nti omwami ono ebintu bye yatikkanga okuva ebweru ne batulaga batikkudde amakonteyina batulaze ebibokisi bino ebibokisi ngenda kubiwa kyali wange atubuulire lwaki takyatikkula maali kuva bweru. kati kale mbadde nsaba nange Kati nnyinnyonnyola sweetheart. Katono nnyo. Ekisooka tutandikire ku saagala nnyo tubeere baana bato twewulirize bambi. Ekisooka obuuzizza ekizimbe n'oŋŋamba Nsambya yaliwo okozesezza ekigambo bakiyita partnering. You can't partner with a person who has nothing.
toyinza kukola partnership na Luwirite nga Luwirite talinawo business eyimiridde n'ogamba tupatane alinge. Either oyina ky'omuggyako oba ayina kye mwagala okugattaganya. That word alone gy'okozesezza only proves he had something in existence. Ne bagattaganya bakole business yemu kubanga omuntu weyeetaaga kateni ajja kwagala ekitanda. Nkunyonyole. Oli weyeeta nedda mukama wange ngambye. About patana. Banna. Ngato nagenda wala. Nayagadde okuyingiriramu n'ogaana kakkana. Gumako eddakiika nange mmale nsirikemu nkuwa eddakiika sooka ompeemu katini. Ekyokulala sijja na kirwake naye era bw'oba oyagala obukakafu neeyongera okutegeeza nti ekyo ekizimbe kyapangisibwa mu linnya lya Nsambya Furniture si kya mukyala. Ebyo mutugamba mbu omukyala yali mulaavu nnyo kyovola we baali bakipangisa. Ate nkubuulire kyajja kitya? Muganda wange kakkana. Ate nkubuulire kyapangisibwa because mirembe gamba Calvin atongamba soko nkuddemu ebibuuzo kutuuma linnya kizimbe kyaffe. Muganda wange toyaka. Soko osirike obuzize ebibuuzo soko ofune answer. Tudde ku birala. Ekizimbe ekyo omukyala yateekamu ssente. Muntu kyakozeko ku business. Amanyi nti ewantu ataddemu ssente nnyingi nnyo okuyimirizaawo business. Ate waaba apangisa ku tenant agreement na receipt buli receipt esasula nebeerako linnya lya musajja. Yali akakasaani. Ayina receipt bwe yali ayagala oziraga. Ekyokusatu mugambye Nsambya nga tayina branches wala. Okubeera ne branch sikwe kubanga okola. You can have one location but it works like magic. Do you get it? Ate n'okufuna branch kisinzira ku demand. Location eyo gye yalina yali liddawa. Calvin soko kakkane. Njagala tuwe reasoning ng'abantu abakulu si baana bato. Kyekibuzo luli kye baabuuziza yalina ludda we walala oba otubuulira. Mutundwe. Banayi. Mutundwe sayine mutundwe. Baana abato banayi. Addamu ekibuzo tuwulire nti Nsambya yalina emulanga oba emaki. Muwuliddaddemu agambe yalina emutundwe katunnyonnyolewa. Anti kyekyo kye mbagamba mulina obwana mulimu obuto. Nkugambye omuntu waaba ayina ewantu nga waakolera Nsambya Furniture ali Nsambya kyakola branches 5. Wuliriza mukama wange nkuwadde example. Nkugambye omuntu waaba ayina branch ng'eri Nsambya nga yeekola lwaki akola branch 10 nga tezeetaagisa. Muyina obuto bungi mu business si competition. Oli yali wa bitanda ku Mirembe akola branches because her clients baliyo mwebyo ebitundu baagala atuukeyo. Ba client ba Nsambya baba tebannamwagala ateeke branch na Kaseke. Ani gwolowooza agenda okugula ebintu ebyo? Mukozesa obwongo obwa business. Ogambye oli taata w'abaana bw'obwongo bw'okozesa okunoonya ssente z'abaana. Oli ayina branch wa ekyokulala we mwali mutandika ebintu ya Luwi mugitegedde bulungi. Niki tugende mpola we mwali mutandika ebintu bino mwavayo ne mugamba kati Mirembe engeri gyavudde ku dduuka yagamba tagenda alisasula. Engeri gyavudde ku dduuka katulabe Nsambya oba anasigala waawo ku dduuka tuli mu mwezi gwa 5. Nanti ngobe muwadde kano kabajjukize batugamba nze nja kuva ku internet batugamba ddala batugamba kati engeri Mirembe gyavuddeyo tagenda kuddamu kulinnya nnyonyi. Ne batugamba tagenda kuddamu kutunda kintu kyonna. N'agamba katulabe video ze we zinaatambula. Video zitambula ku vacation. Katulabe wana clients n'abafuna. Ate nze saagala nkibeesingira okwo. I don't want to lower them kweyo level y'okutandika ogamba ono ayina esepiki ono talina sepiki ono ayina my issue here is nze siina buzibu ku Mirembe. Omuntu yenna waawulira ng'ewantu waali newe kiba tekinagetinga toxic. For as long newe kiba tekinagetinga toxic nti ate mutuuke mwekyawe musoke kwega malaka musajja asoke kukuba kibooko olyoka oveeyo. If you feel worry tewali peace. Nga owulira oyagala kuviira muntu you have a right
okuviira omuntu gw'otakyalina laavu naye. Era nge mu bintu byonna bye nnaayogedde sinaba kugambako nti Mirembe sigala ewa Nsambya, mukazi gwe ddayo mu bufumbo, gundi sinaba kukyogerako. The only thing I've said is we muba mwekyawaganye toyogera bintu ku muntu ne mukola defamation because mwawukanye ngoyagala mwonoonera linnya ate nga nebyoyogera byabwe. That is the only thing I say. Simanyi bino ebyo comparing gundi ayine Namulanda, gundi ayine Nakaseke, ebyo sibiyingira mu that child play. Nze ebyo sibibeeramu. No, twogedde business wise, ne twogedde mu nkole ey'ebyensimbi. Nti omuntu gwe twogerako okujja mu kizimbe kya church kiri ekinene. Background ye mu byensimbi eriwa yalinawa. Gwotubuulire nti wano we yava najja mu kizimbe kino. Kyokka ka background kye kabadde katono. Oli mukumbuuza kati sokolabe. I'm not too young to focus on that. Woolabanga Mirembe yali class nene nnyo okufuna omuvubuka atayina ngambye. Sokoleke tugende mpola. Okufuna omuvubuka nze sigenda nagenda mu ebyo nkunnyonnyole nti yalina branch Nakaseke, yalina branch Arua nedda. Bw'aba mu basajja bonna abaaliwo waliwo Daddy Pinky ayina furniture, ayina simanya branch, abantu bangi n'alonda Nsambya atayina wadde branch era nga talina na wajja ssente era nga talina na ntandikwa. Gwani mukubamu ebituli okulaga nti akavubuka kali kana yali eyambulira kati mutulaga obunaku abuuza Louis soko kwate mulego nedda nze kavudde mu kanso ogenze n'ogamba muto okuddamu ebiboozi byo naawe ogenze n'obuuza nti Nsambya yali ludda wanga tannagenda ku ekyo ekizimbe. Kayanja naawe olina gye watandikira siwe kiri nkubuuziza nze byange byonna owuliriza Kayanja njaga nnyo obuuza ekibuuzo nga nawe ojja ansalinga naawe olina gye watandikira gwe sooka okibuuze nze kyembuuzizza oli nedda nze kankwe ansa entuufu gy'oyagala ojja n'obuuza nti Nsambya yatandikira luddawo ogenda ku ekizimbe. Wuliriza bulungi naawe olina isitole wo gye watandikira nga buno obudde otuula n'abasajja oyo isitole gwe gwoba onnyinyonnyola obadde okola kankwe ansa gy'oyagala nanti wuliriza nanti njagala etambulira mu bigere ebyo naawe oyina emirimu gye wasooka okukola nga buno obudde ate egyo gye mbuuza oyina kampala etwala abantu ewetekubuuzangako nti Kayanja kunonyeze kaliwa Mirembe yennyini bweru nali nkola bweru Calvin katono nnyo Mirembe yennyini wuliriza nanti Nsambya yali abajja Rigo soko olindeko mbanyumize. Mirembe yennyini baatunyumiza ne bbaawe engeri gye baasisinkanamu nti Nsambya yali akola furniture we nga Mirembe akola curtain. Nze kyembadde nsaba Louis Kamalo gamba Kayanja kyembadde nsaba Lindako mbajjukize nti emboozi gye eri abaana basobola okunoonya ki video ezo. Nze kyembadde Kayanja bino ebigambo wammanga nkusabusabe Kayanja nze mbadde nsaba discussinge ku mulamwa gwe tuliko obo ngamba ebigambo tuliko bennyininyini bino byemuliko lwaki ngamba ebigambo nga tulina omulamwa gwe tudiscussingako nanti bye byegambo ebyaba Mirembe ne Nsambya. Kayanja obulamu bw'oli muwuliriza Kayanja Lego ebigambo njagala kitwala okuyingira ekizimbe kya kiri ekinene kitwala kitwala kapita asuka mu miliyoni 2 njagala ombuulire musajja wammwe mu kizimbe ekyo amaanyi yagajjawo we yali akola agamuteeka buno obudde tuli ku broken relationship obya business sibe tulimu tuli ku broken relationship to discussing a business nandi kale kyembadde gamba kiri bwe kiti nandi kale to discussing a business kubanza nkubulidde omuntu wange uliriza yagenda okujjawo ng'alina bulanche Namulanda alina ey'omuttawo okuyingira ekizimbe kya church ekyamuleta yali laavu. Wuliriza ekyamuleta yali laavu siwe kiri ekyabagatta n'Ensambya yali business. It was sexual intercourse, penis and vagina kati bye twogerako
Nedda nze byo sibye discussingako. No, kati ekyaleeta obuzibu. Financial background ya mukama wammwe. Leila, give me my phone. Kayanja kiri bwe kiti. Kayanja kiri bwe kiti. Tokyali mu mbeera z'abaana ba masiiki nigamba mirembe. Gwe mu advising oyina mu ssente. Saagala obeerenga bano ba masiiki n'abagamba nti balina kulya ku mirembe. Mutuuze omugambe mirembe. Neno message njagala egende Wansambya. Basiizinge fire buli omwaka olebi mukwatako. Uliriza bali mukuma mama wa mirembe mumizo kwa mufuna mga mama wa mirembe ne kichamu ddala ze pulire na baba yesiruwaze nsike muvume kichamu lego mama ona bwagesiruwaliza wa bajja kuseto kyali masikini tuza mirembe omugambe mirembe this is lego kankubuze asitopinge mama ogenda je bajata amutumye ye yamugamba uliriza bulungi mama wa mirembe mukazi mukulu ogenda jayagala yonna uliriza Kayanja ibwa aba yageze kukola kitasanyusa abantu kabamwemule Kayanja uliriza bine bigambo mbigamba Kayanja okubanira mama we mwana muto tamanyi nti buli uliriza Kayanja olyo musajja yali afumita muwala we tayina kumiranya sigambye ga mama wa mirembe uleka nawe mama wa mirembe mwana muto uliriza bulungi nze abamama wa mirembe inze sina kuliza amukolere ki Kayanja uliriza amukolere ki kankuwe example eriemu inze nyina brother wange bayawukana ne mukazi we nga beevuma buli kanaku ne mama wange agende wa mukazi wa muganda wange nga tebakwatagana na muganda wange ng'omukazi bayawukana binga bagenda kwetema